Angiso. Seka. Wali mzee. Je baliko seka. Kale mzee. Uno katongolo mtongole. Ese. Bangambe gwe seko we Masaka. Tabega kambani. Oli side che Masaka. Kolira katali mukama wange. Sebo. Mutufuna tulikiria nyao. Mulikiria nyao nabaka na kulengera Kongo gende chawa kuzana ndala okubuza ko ngo yali kubwangu. Naliko sopendi. Ese. Okay kyakabinyo kati buzibu kiboyina. Ojo bena mukama wange. Flavia abadde ki? Flavia ono kizibu kyalina bye. Yaje nafuna omusiguze waka. Omusiguze ne tulemo kwatagala n'omukyala nga mukubira ekitimu n'emba wendi wakayinga mukubira n'amubuuza bedi ebiki. Namukubako n'amubuuza omusajja yakomyewo nti namugaddako bali nkubuulire manya tugendeko out ekyo mpeera kumiitingako. Ng'ebyo n'obiwulira. Nabiwulira. Mukazi nga mujozi bulala. Okumaliriza ennyo n'embeera nga ngezaako nnyo okubanga omuntu wono ayomba kiwaka. Naye omukazi ng'akoza nti yabivuddeko ate n'enkeera n'omusimu endala ate ganaddamu n'abikola. Nendiku okulemererwa n'embeera okuvubuka n'amukubira nga amasimu nga bwamukazi oba nga yeebuzaabuza nti tategedde musajja. Hannaye owaayi. Wanyumira mawange. Kati naye nga yali atya ennamboole mukyala w'oyo. Ndaba ebintu byakusamuguwa lumanga abulakuga obulomozzamu n'okugamba nti kakati nze twagala otuuka okubanga era nga wosenga wiiki bbiri gagamba alinayo omutwalo nkuweeko. Nga gwe wamuwasa n'omussa mu nnyumba. Katonda wange nga yeggwe. Naye bonna abasajja nga tulina ebizibu ku nsi ya Mukama. Nga tuuka nagamba oyagala omutwalo nkuweeko. Omulinamu abaana. Omwana omu wa myaka 2 kitundu omulinamu naye naye emyaka 25. Omusiguze yaani oyo amannya ge? Bamita Suna Moses. Akolawa? Kale alabika akola mbino ebya Airtel webite bino yaba mobile money ebikizino live service. Kakali gwe tomulumbangako n'omugamba akuviire ku mukazi. Namukubirako na ku simu. Kandaga ati kakivuddeko naye ate nga ndabira embeera tuuka. Kati oyagala kulaba mukazi wo oba akyaliye wa Ssuuna. Kati kirina yatulayo kati kisinzira gwe kugula wanakwanguyira ku bombi naye nga njatumanya ekituufu kubanga nalina pulaninga nga ndaba ndi mu Desemba bwatuukira mukazi ono nga ndaba mutufa antami. Oyagala mujjawo bujja. Nga njala mujjawo naye nga njala malina okumanya tukugamba manye nti obeera yakiremerako n'engoyede ne bino byakola. Byamuntamya. Okay. Ssuuna abeerawo omanyi abeera? Ono kyala nawulyambo ngamba banga bakambo abeera mu nnyendo biki naye nga tabeera nnyo shuwa naye nga banga babeera mu nnyendo naye nga akaweema kakeeno. Kale kati kansooke ndawo oba mukyala wa akyaliye wa Ssuuna. Kale mukama wange. Beerako ku ssimu tulabe. Kale muzee kwendise. Flavia. Wanji? Oli otya mukwano? Kulungi sebo. Satana sebo. Senyiga nnumamu. Ngolabye naye. Genda biti. Bitonzeko. Sosimwe. Naakulaba kolera. Ani onoba? Gambye senyiga nnumamu. Ssuuna. Ani? Ssuuna. Oh wow. Moze naawe. Moze. No. Lesini mu Masaka. Ogenzeewo. Navaamu sikyabeeramu. Lwaki? Saagala navaamu. Mukati waddawa? Kale nkubulire okoleki. Aye togenda kumpasa ate wakkiriza obufumbo kati awo. Naawe ani kulabyeko? Nedda bambi.
kati nalowoozezaamu oba tuwogeremu tulabe oba tusobola okubeera ffenna wangi nalowoozezaamu tuwogeremu oba tusobola okubeera ffenna ntaseba ate neryo eddoboozi siriryo kugambye senyiga nnuma baba kuwadde esimu kuntrikinga bambi yakuwadde esimu gaye sibyendiko kyokka bambi nze ndi brother wa Suuna bambi ndi brother wa Suuna gye baliko mulamu kale naye gye baliko mbadde manyi naasobola okwogera nga Suuna kuba abeera atwewaanirako buli ssaawa nti atya abeera atwewaanirako nga bwakwagala ennyo biki biki mugye baliko bambi ate Yesu naaliwa Yesu naaliwa ali eri wansi mu nnyendo muleseyo era nagamba onkubire ayina byaŋŋambye ekkubire nkugambye ngamba mpulire nedda mbadde nkugamba nti ayina waliwo sente zenna okuweereza ku simu yo so kati abadde aŋŋambye nzikuweereze kati just nze mbadde nkuzanyisaamu katono ngubuulire mugambe gamba oyo akuwadde esimu ontriking nti bambi sibyendiko nkubuulira amazima wallahi akazanyo kamwe nze nakaguddemu akazanyo kamwe nakaguddemu naawe wangi mugambe nti nze tebantrikinga akuwadde esimu yange ontriking nze tebantrikinga mugambe nze kubanga limaze nga siwuliza Suuna nga nkyali Masaka infact kati bw'oba olowooza nti bya kutrikinga tekirina buzibu nze nange mbadde ntuusa bubaka anti kati ye yennyini yandibadde ankolinga naŋŋamba nti kiweshiti ne weshiti naye kati gwankubidde sikumanyi nkugambye nze ndi muza brother wa Suuna nze bampita Medi yali akugambyeko ku Medi no ate gw'oli musiraamu nibannaye bagambye nti omuntu osobola kubeera wa luganda lwe nga yadde boba nga si basiraamu nga bwe muli basiraamu mayerawo oyogeramu nga mukunja naye kale bannaye kati wulira nedda kale gambye oyogeramu nga ye wekyubirewo ngaotebiriza abantu sitebereza nti just eddoboozi lifaanagana kale kamuganye ne mugambe yajja kuddamu akkubire kale yankubire ye kennyini ate namba yange yagigeewa yajja kukubira ye kennyini tewali buzibu nze kuba yampadde ekimu kuteeka sente ku simu era kyembadde ngenda okukola just kugamba nti kuba twadde naye jo nagamba yazeetereko kale nze beerako yeefudde mbu takyali Masaka mbu kituufu takyalimu ng'ombeera naye wapi wange gw'obeera naye olabale tuweereza kabulaza kale blood butereevu oyogera ne Barabasi ng'asinzidde nekyakusaka nakasongola ambasada w'abaluuli omukyalo oyo omutima gukyali ewa Suuna era singa badde Suuna bandikomye wala kulye mu ngeri y'okwekengera muntu omulobesa okay kale no problem kubetala atongole wanje webale kuweereza kale bambi nze wasa bodaboda gakola yesebo oyo omukazi muyaye Suuna akyamwetaaga nnyo muyaye nnyo okay kale no problem kubetala Katongole wanje oyogera ne senta mukasime kabunyata mu Luweero yesebo oyo kyali omukyala amuveeko oyo malaya adai kubetala Katongole wanje wewe kuweereza kale dia naona omukyala mugezigezi nnyo kisani mulazi okay agaye mukyala mugezigezi nnyo kubetala Katongole wanje wale kuweereza kale bambi akana NLSD kabere semuto atwe kabere batumode BTFM nayo mwala muyaye nyakyagala oyo musajja muyaye NLSD kabere semuto okay bali nyo ali edala